Emikolo gy'owakulungi ayi Katonda wange twala mu kifo ekyo kyewateekateeka eby'obulamu bwange twala onyimiriza ndaba ekisa okuwulirawo okwo n'obujulizi obufa gy'oli ayi Katonda wange kati neeteeseteese ekimala okubeera omu kwabo abakungula mu nnimiro yo mu linnya lya Katonda omulamu. Oluvannyuma nga Mukama yeewunyisiziko mu makubo gaffe agenda kututwala tuteeke mu kifo kyeyateekateeka. Yensonga lwaki amaziga sigalubeerera n'ekyo ekikwetaagisa kumanya teri muzira mufu nze y'eŋŋombo yange. Alina okunyumya ebyabadde mu lutalo alina kubeera mu ki? Yajja bagamba nti ebikopola byabadde bingi. Nalabye abantu nga bafa, nabuusa emirambo, nalabye amaziga. Oyo nga taliiwo tetujja kumanya bifa mu lutalo. Wetaaga mu famire wabeerewo omuwanguzi nga yeggwe. Wetaaga wabeereyo mu nnyumba ya kitaawo n'ennyoko Katonda ayimirizeeyo naggwano nga yeggwe. Twetaagayo Yoswa ku mulembe guno. Abaayi twetaagayo Gideoni ku mulembe guno. Tebateekeddwa kubeera 10 yadde prinsipe tuyiridde mulimu bangi ne twetaagamu. Ensi namba yali nsibe nga beetaaga omuntu omu yekka erinnya lye Moses. Emikolo gy'omugambe nti nze Moses waleero Mukama ekisa ekikulembera okutuuka mu nsi ensuubize. Ayi Katonda wange obusibe bwonna obw'emirembe emikadde obuli mu nnyumba ya kitange obuli mu nnyumba ya mmange obuli ebukojja bwange Mukama olwaleero ompe ekisa okubuwangula mu linnya lya Katonda omulamu. Kwira sofe endali za buli owennanga amiina. Kati waliwo ebintu bingi ebisooka okubeera bulamu naye ebintu bino singa tobitegeera ojja kufiira mu lugendo ng'abalala. Nkiddamu waliyo bangi nga babbeega nga ku mulime gwabwe baaliko nga bbwe naye obubi bwakukwata endowooza n'entegeera abeera bweyogera legama nti omwenge mukudaazi ekibi kyakukuleka omala okunywa otandika okugwako ekisa ky'okwagala onekalira ensi namba ofuna amaanyi nanga kuba oyo gw'otasobola. Owulira nga omukola ki? Bagamba nti Mukama agenda tuviirayo ajja kukwata ekitala ate nga yeno season. Mukama okulwanira omuntu amala akebera muti kubanga bagamba nti Mukama akebera ki? Omutima gwo singa gulaba si mulongoofu nampade ebigambo byo nga birongoofu tujja kukusabira buli mwaka tukuyiweko amafuta naye ng'ebizibu byo tebiggwaawo. Onakulima omugambe nti nimba waliwo ebizibu ebiremera mu bulamu. Waliyo abantu bangi nga bakusinga osaba era ng'ebbanga lye bamaze mulokola eddene era ng'ebbanga lye bategeeredde Katonda ddene kuli omutegeeredde naye ng'obulamu bwagaana otereera. Toddamu kwefaananiriza nti ono aludde mu kkanisa. Nkiddamu tegeera likwetaagisa mu sizoni yo. Wuliriza omanyi wa Katonda kyayogera gy'oli Mukama agenda kulwanira ajja kumenya by'omanyi ebinene ne byotya oyitewo mu linnya lya Katonda omulamu. Kakoye ekyandiiko ekirala tugendeko Matayo essula ya 4 Matayo 4